wonna wosizira okuba ate nga otwekumiddeko webale kuba ate nga otwekumiddeko enteekateeka olunaku olwaleero genkuleetedde ga munywanyi waffe gwe bayita Patrico Mujuuka olunaku olwajjo yasobodde okuba ate nga yasiibudde ebbanga lya myaka 17 yasobodde okuba ate nga akolera ku CBS yasobodde okuba ate nga asiibula n'agamba nti ekintu kye bayita struggle era ye agenze nakifuma mu parliament asobole okuba ate nga akiikira abantu beyo saagala nkuba ate nga nkwerebezaayo omukulu ono bamumma kaadi ya nuupu ye n'agamba nti ebya nuupu mbiresaawo ngenda kuba ndi kumaanyi abantu people power n'agamba nti kuba president Bobi Wine agenda okunkulembera naye ku kya nuupu ewe bya kaadi baganyo jimpa nze ngenda genda nganze bwannamunigina omukulu gwe bayita Patrico Mujuuka yasobodde okuba ate nga ategeeza nti ekyasinze okuba ate nga kimulemesa ekintu kye bayita ensimbi ekintu kye bayisa ensimbi abantu ye waava bateekawo ssente waateeka eddoboozi bateekawo ssente abamuvuganya mu mbeera eyo omukulu oyo yasobodde okuba ate nga asiibudde olunaku lwajjo era ng'omukulu Patrico Mujuuka abadde akola programu gye bayita mukeeze nga yakumakya abadde akola ne programu y'oku Sunday gye bayita musanyusa era mu mbeera yasobodde okuba ate nga asiibudde era embeera wasobodde okuba ate nga etambula byenasobodde okuba ate nga ntegerako omukulu gwe bayita dictator Maaka omwana mu Namasaka azaalibwa ebuyoga kibinga emisanvu egyo asobola okuba ate nga ava dictator n'asobola okuba ate nga ayolekera ekibuga Kampala yagenda okuba ate nga adda mbigere by'omukulu gwe bayita Patrico Mujuuka wadde engatto nnene ne mu mbeera nga wegenda okuba ate nga etambula basobodde okuba ate nga bamutaddewo omukulu gwe bayita dictator Maaka oyo okuyingira leediyo omukulu gwe bayita Enrico Kabanda yasobola okuba ate nga amukwata ku mukono okuva e Masaka batandikira mu Masaka ne Enrico Kabanda ng'ayamba omukulu oyo dictator Maaka waliwo studio bagiyitanga H2K Records omukulu oyo nga yamuyamba mu byokusula byonna era yasobola okuba ate nga atambula n'okuyingira ekibuga Kampala omukulu gwe bayita Enrico Kabanda yasobola okuba ate nga amuyamba n'egye yatandika yonna ku Ssuubi mwalimu omukolo gw'omukulu gwe bayita Enrico Kabanda y'omukulu oyo gwe bayita dictator Maaka gwe mulira ku CBS akadde kano yasobodde okuba ate nga adda mu bigere by'omukulu gwe bayita Patrico Mujuuka mu program gye bayita mukeeze omukulu dictator abadde mu program gye bayita Night Radio ebadde yakireeyo kati tumanyi mbeera we nasobola okuba ate nga etambula naye ng'omukulu Patrico ye yasobodde okuba ate nga asiibula ebigambo bye byabadde bwe biti yabadde mu program gye bayita musanyusa ng'agamba abasiibudde era abasaba musobole okuba ate nga mumuwagira gyayolekedde akalulu kennakifuma ajidde ku people power nuupu yamumma kaadi ne n'agamba kagende ku lw'amanyi g'abantu yagambye bw'ati eno no ebadde programu yange yamusanyusa esembyeyo omwaka guno tebirala tubikwasa mukama yanatutaasa ebyo tubikwasa mukama naye programu yange esembyeyo njagala kubeebaza mbadde balwiza balungi okuva gye tugitandikidde yonna emyaka 17 gye maze wano gyonna mbadde nkola programu eno lunaku lwaleero kate kangikwasa bakama bange bajja kuba batubulira ani anaatutambuza mu nnaku eziddako mbeebaza mbadde balwiza balungi mwebale nnyo mwebale ddala mikwano gyange mwenna balwiza mwenna abamu mbadde mwafuukira ddala famire naye ng'ate radio yali yatugatta njagala kubeebaza mwebale muli bangi sobola kumenya mannya naye nga njagala kubeebaza ennyo bakozi bannange bonna bakaba bange njagala kubeebaza bakozi bannange mwenna saagala kukoona ku mannya nyinza okulekayo omu nemba nga ndeesa obuzibu naye nga mwenna njagala kubeebaza ennyo mwebale nnyo mwebale ddala Kayibanda nva nnungi namwe njagala kubeebaza abono we twatandika mulengera nga 3 January 23 right naye nga njagala kubeebaza nti mwebale bakama bange bena njagala kubeebaza mwebale nnyo mwebale ddala oba oli awo nange sibadde mwangu naye nga musobodde okunkwasaganya nitumalako bulungi nga sifunyeeyo suspe sifunyeeyo warning letter sifunye njagala kubeebaza naye neyanza nnyo neyanzeege banafe abalanga naffe namwe twagala kubeebaza mwebale nnyo mwebale ddala namwe ate badde mutufudde b'amaanyi nnyo njagala mugeri enjawulo okwebaza banafe bateeka ssente naddala mu programu eno eyamusanyusa njagala kubeebaza banafe aba Hardware World mukulu Simon Sekancha webale nnyo webale ddala otubeereddewo nnyo webale ddala tukoze bulungi yo nno ewa Hardware World njagala okwebaza omukulu Simpson birungi owa Movit Beauty Products naye abaddewo okulaba nti programu eno tugitambuza ebbanga lyonna naye njagala kwebaza webale nnyo webale ddala ate mu ngeri enjawulo era njagala kwebaza omukulu Joseph Kiyimba owa Ambience owa Raji